embeera y'abavubuka ababeera mu Ghetto eyongedde okwonoonekera ddala ng'omusasi waffe Farida Bongola atuuseko mu Ghetto y'omukakajjo mu Kisenyi n'asanga ng'abavubuka basula bubi. Baggala ekkubo mu budde obw'ekiro ne beesonseka mu Mubukutiya ne basula omwo. Farida Bongola ebiri mu Ghetto kabirambulule. Okufuna ekyokulya kyokka kutoba kati mu Ghetto tetuliira mbudde wabula obaawo n'olinda oba olidde 10 oba mmeka ekyokulya we kijjidde. Embeera y'obulamu bw'abatuuze mu kitundu ky'omukakajjo mu Kisenyi yeeraliikiriza era ng'eyungula amaziga nga bangi ku bo kati basula mu Mubukutiya mu nguudo oba ziyite korido olw'obutabeera na waakusula oluvannyuma lw'omugagga omu okubasenda gye buvuddeko. Batusenda otudde eno otudde kati wano wemusula nga okalaba akakorido kano ekiro katuuka twalawo fiiti ne tusulawo eri baatujjayo nannyini kifo yatundawo era tusula mu Mubukutiya tekirumaamu. olwo ku makya ne mukola mutya nga muzuukusira tutegula masana ebifuuka ekkubo nga olirawo. olwo abaana bano mubakola mutya mu Mubukutiya nabo mbatufunira obwabwe ekiro 25 ne mubapanguuka tubapanguuka enkuba wetonnya ekiro nga muyimirira. olwo bano abaana mubakola mutya abato era tubeera nabo awatatonyawo omuteeka gwe n'oyimirira kati ate abaagala okuyita bwanda bange ekkubo ekiro ezituuka ekiro nga tuggalawo temukkiriza mukyalo mukisalako ssaawa 5-6 ng'ekyalo kigadde balina kugenda kwebaka kubanga bayita ekkubo gaba gafuuse maka gakubowamu. Ghetto eno eriko abantu abawerako era nga ebintu bye beeyambisa mu bulamu obwa bulijjo biri mu bbanga wamu n'abaana baabwe kyokka nga ate poliisi webasanga ebakwata so nga ne kaabuyonjo tebalina. Bakola ebikokono nga babisako kkubo gwe basanga bamukwata bukwasi nga tolina nakibukose balongoosa kampani balongoosa bakwata abantu gwe beeyiiya bakujja owira nga bikutamye kale abibatamye ng'olina kufa bufa abuyonjo zakusasula za sente oba olina oluto lukuluma manyi olina bbawo n'2,000 azagenda mu manju wokka ate nga tolina zakulya tolina zewaguza eddagala okakasa bwekiri ate nkulimba bwe lujja lukulume ng'oli eno teri kisa eno tebakwatibwa kisa. buli wogendayo ku short call osasula 2 long call nusu 3 olwo atazirina awo oba owedde. abatuuze bano nga n'abawerako ba Ghetto Youth abasisinkanye omukulembeze w'eggwanga gye buvuddeko n'abasuubiza obukadde 10 mu sako yaabwe eziwera ddala sako 12 mu Kampala wabula nga nabo beeraliikirivu nti ng'enkola bweri bulijjo ensimbi zino ziyinza obutabatuukako. Ssente ezo zikoma mu bantu b'ab'embuto bano baziwa bazitutuuseeko tebazituusa bo bazigabananga bo si kwe gusoose ababikulira ssente era zikomeeyo. omukulembeze yabawadde obukadde 10 sako 12 eza Ghetto anti kati abazirya waliwo abazirya balala naye tezituuka mu Ghetto. kyokka temulina ssuubi tetulina ssuubi ekololo twaliyo nga abirenga omukulembeze ayo ne mumubuulira ebizibu byammwe tumubuulira ebizibu byaffe naye ate abantu ssente ge bezituukirako abo zikomaawo bagagga bagagawaza bo ne mu Ghetto batya nayo tebasobola tuuka. twalya muceere na soda byokka bye twakomako polo banaatuka tujja kuddeyo tulye ffe gwakulya ate tulina ssente muva wano paka kolo ebetuluma ebetutambuza naye tukole eki njala ebetutambuza naye singa si njala saye tugendayo. bano beekokodde n'abakulembeze baabwe abatalabikako awo babula nawo tebalabika tewali kyamaanyi kye bakola nga baani nga minisita ng'oyo Kabanda baani ne wano ebabamenye tebazze bajja kukola ki si mawulire bayinza n'obba tebasimanyi nti bamenya nayo bajja buzi mu kaseera k'akalulu. wabula omu ku bakulembeze baabwe atagadde kumwatuukiriza mannya ategeezezza nti nabo ekyensimbi zino tebanaba kumanya bakigenda kukwatibwa mu bufu bwe bumu ne bed space zijjudde ne zibooga olw'embeera eri mu bantu nga bangi ne rent tebakyamusobola. kale embeera yosimikyo boolaba kati abasinga sente wezibabula boolaba basuula mu buveeraveera wawuwawuwa naye nga tebakikola nti baagadde naye embeera y'ekonomi. Lwakyana mwenda katonyeza 2 CBS Emmanduso ze Farida Bongola mu Kampala. Abike Media Promotions.